You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Olukungaana lw'ekibiina kya NRM emakindi olubadde lutegekeddwa okwetegekera okuwandiisa mu kitabo kya Yellow Book luguddemu ekyekango oluvannyuma lwa mmemba Godfrey Semata okuba ebikondo Ssentebe wa NRM omuluka naddala ogw'e Bukasa Yasin Omar. Kigambibwa nti Ssentebe Omar abadde alina obutakkanya ne Semata era nga kino kyekiviiriddeko okumukuba. Tukitegeddeko nti yadde olukungaana luno lubadde lutegekeddwa emakindye nga lwa kibiina kya NRM era ng'omu abadde alina okuba nga abuvunaanyizibwako ye Yasin Omar, naye ate ekyewuunyisa abadde tayitiddwa. Ssentebe Yasin Omar atubuulidde ekyazzaako. Okuwandiisa ki abatuuze abamemba ba NRM naye tebantegeeza mbadde simanyi ne meeting gyeri ekyo kyokka kiraga kiki kiri mabega. Boogedde nnyo bulungi bagamba twerabire bikadde tutereze tugende mu maaso naye wabeera intrigue mu luzungu bagiyita intrigue enkwe NRM tejja kugenda mu maaso. Ono agamba nti tagenda kuttira ku liiso abo bonna aboonoona ekibiina kya NRM era abasinga abayise bannanfuusi. Simanyi muwoozi oba asobola kutuyamba atuyite tugende mu pyeriyo tuve mu kibiina kino kivundu eno makindi nvundu. How do I come from a meeting you attack me outside? How? Kubanga tebagala twesimbewo batidde already kati ono kutiisa naye nze nimaze kuteeka musango gwange tujja kulaba kigenda mu maaso. But this is unfortunate era nkomawo njagala nga mbe baradisiba boogera birala munda bweru bakola ki kati baagala ngambe ndekulidde nyiize saagala ki NRM kati bo bakole ki bakwate kubanga bwezijja nja kubafuungula mu kalulu bakimanyi bulungi. Waliwo ne bammemba abalala babadde bazze okwetaba mu lukiiko luno era nabo tufunye endowooza zaabwe. Mukubya n'agwali nze mbadde nyimiridde awo ku Muyenga wennyini yamanya sine wadde afuluma bw'ati Semata abadde ayimiridde no ku Muyembe ngenza okulaba nga kirya n'engamba naye agenda munda eri mu meeting gye kyali asisinga gye kyamanya sini ng'afuluma amukubya ekikonde n'akola ki n'agwirawo awo. Lwaki tubala abantu wabiwulidde nti twawandiise president yalangirira abantu betulina ate nga tetunaba kuwandiisa. Bagala bakimanyi bulungi nti mu register mulimu abantu abali beewandiisa 215. Tuyita aganaaga ng'oli aganaaga leero bakulaba mu yere nkya bakulaba mu green nga naawe toli straight tugenda bakubisa ebirayiro n'abo abaagala okubeera naffe mu kibiina nga ddala nti obadde wa kibiina kirala naye ng'oyagala kubeera naffe ab'NRM tukwaniriza naye tugenda sooka kukubya kirayiro bw'ayagala naye kati embavu izo zibateekawo
zigezaako okuziyiza omuntu okubeera nga yeeyisa nga bw'ayagala. Era ekyo twakyebaziza nnyo era tukyaniriza nnyo omuntu abeere serious ku kintu kye. Tubagayidinga okugezaako ekitabo kyaffe kino obutakizannyiramu. Oluvannyuma poliisi ezze okutaasa embeera era Ssemata oluvannyuma akwatiddwa.